yajanga ne mukyala alenga babye ssente ku online tebajja kunyamba Mako mubbi ng'omuntu kyokola yesimba okuba kansala abalonzi bamulema n'agenda ku NBS n'emugoba n'akola YouTube n'ekona balingiriza bivulu bya banne. Let's go back to English if you can't sustain Uganda. Bajjo Teresa asoka Teresa mpewa by myself no ngatuganda mu Uganda Mako YouTube yesinga Mako Bajjo Teresa project yakafuko obandi ega promoting a project yakafuko no but kafuko yamwe bigambo byavuma abantu mbagala producer wa no but yamba no Bajjo na oli project yakafuko aba naye tuwe boss wa itibwa nedda boss wa wangu limukomba bakadde boso wa wangu limukomba bakadde abantu gena mu Luganda tovuma towemula uliriza towemula toyogera ebitakwatagana otuba tugenda mu Luganda yogera ebyabaddewo ku show ne nobati byayogedde leero tovuma omuntu ategwe sogedde uliriza tovuma omuntu gwe sogeddeeko toyogera ku gwe kigambye tokidangamu kamba gwe nzija kubira bivyo kumanya ko lingembwa mbali mengera kugane Mako mumanyi tokidangamu gwe tochidangamu tontankula Kayz nobati yani ngatandikide mu kuyomba project yakafuko obandi ega promoting a project yakafuko nobati kafuko yamwe bigambo byavuma abantu mbagala producer wa nobati yamba Bajjo nawe oli project yakafuko aba naye tuwe boss wa itibwa nedda boss wa wangu limukomba bakadde boss wa wangu limukomba bakadde don't mind ana yakwegomba sawa na kwegattako sawa na kwegattako joli akwego atakola na maserebu maito lero bona kati Mako kanyenyole kati bahanga tuvuze mulimi lwentegeera towemula ko sebo towemula atizembe muli Kayz tomanyira kalaivuko ndi musajja kugato towemula esumula ko oyaka kusiga kifaananyi bantu bali kuno ndi mpemula bwoyogera byekisunga tudda mu luzungu tuddamu kumanya tonza mu luzungu ngenda kwogera byamagezi sabo bakama banga ab'ekitiibwa ab'emitima ebibi Mako ne Kafuko nakozeso yakireva gye tokwata ku bintu ebyo omukazi suka mami akuyita mugamba alindemu abasajja abeewanise emikono we bati baba malaya owulya Kayz mpuliriza ntunuliranga ngakunyonyola njagala oyige nina benzijjako besaagala babeere ku live tofaayo baleke babeereko Kayz wanji tojjangako omuntu ku live omuntu alina eddembe okugera kyayagala ku mutima oli mu America ensi alina democracy si nsi nti Museveni agifugira mu kikonde nga Uganda olaba nsinjugala byetusobola kwogera nga nimuga soogera politics oli wa NRM twogera ku show Museveni agakusanga mu NRM wakutwala kankubuuza Museveni agakusanga yakuwanganguse okimanyi wawangankala kwa Museveni enfuga y'embi oli mukomba suga mami bugundi buli kiro kakati Mako mbadde nkugamba Mako nkuwulira Bajjo nkuwulira Mr. Bajjo ekyankoza sho yakireva gye saagikola kufuna ssente taata wange Mako gwe nayamba nempa ebizigo nakusanga oyina embalabe oli muddugavu nga kapere noweeyerusa kadofaananika ng'omuntu ne bagamba Kabaka oyolera ke kakuluma enteega nakola sho yakireva gye nga njikola out of love oba nafunye abantu erugogo oba emukono binsaze oba sigenda funa Ntebe ndi mu mativu ngaze nanyini ssente ompulya Mako oba jjajja mmanja oba ekifo kimmanja ate lwakimukola live Kayz kati nzize mulumi lwentegeera tebikwatako Mako Mako okoze bulungi nojja tebikwatako kuba losi zange bwe ngendanga mu kkomera tonnambulanga tonzijangayo mu kkomera tonyambanga kintu kyonna ekisinga okunuma Kayz okimanyi nti bafeeriya atasobola kulamba wadde ensiriŋŋanyi yajja ku live naawe amagezi abo bakubi ba pulaani omukubi wa pulaani agamba Kayz wandibadde togenda mu America kufumbirwa mukadde tolangira Bajjo nakuyamba ng'oli luzira jjukira we baakusiba tolina kyo wanyamba Mako wabbanga ssente mu linnya lyange wajjanga eruzira nga bakuweereza ssente nga weefula nti onwanirira oli mubbi wabbanga ssente mu linnya lyange teyajjanga ne mukyalawo yajjanga ne mukyalawo naye nga babbye ssente ku online nti bajja
kunyamba Mako mubbi ng'omuntu kyokala yesimba kuba kansala abalonzi bamulema n'agenda ku NBS n'emugoba n'akola YouTube n'ekona kanalingiriza bivulu bya banne. Let's go back to English if you can't sustain Uganda. Bajjo Tereza asoka Tereza mpewa by myself no ngatuenda mu Uganda Mako YouTube yesinga Mako sonyiwa Tereza mpewa negoba I resigned by myself sagalo yogere kalebule bwebago babano Mako wategera to God dako kwa ina skills fitting am next media Bajjo isoko ino mutima omubi Bajjo please wana nasandula Kayz oli dictator Kayz ndi muganda ndi kitaawo batwagala njogereko Bajjo yogera ebintu ebiri serious leka kwogera bintu bya kisiru Kayz Bajjo please listen to me mpulirizaako tuli mu kwogera Kivulu kyo ekyabadde wejjo tewali kugenda mu bintu mbadde nsaba era bemukosezza batusonyiwe naye toyogera bintu bitakwata sina gwe nkozezza nze gwekosa tansonyiwa kuba njogera mazima oli musiru lwaki sigambye gwe tukwali wala na sandwa ono yali wala na sandwa Mako namusabako mu lukuubo muri futi nga beevuma kalwaki ogompakanya okwogera amazima lwaki siwayiriza Bajjakomyewo Bajjo bwe tunayogera ebyamazima wano Bajjo bwe tunayogera wano tojja kukyagala nebwe Kayz wajonsijajjago Kayz manyi nnyo kati ate saagala njaga tudde ku Kivulu saagala tudde mu kwogera nonsense okitegedde bya kisiru bakamukozako Kayz naawe otomanyire kalayivu because we natandika okwogera ate ebyekayizrekatweyabirako totumanyire oli mu America naye oti olinga ali mu Uganda lwaki bwe bikyojogera Bajjo nze nakuzibwa Bajjo nakuzibwa entamu wali wefuge Tereza omumwago saagala obeere ng'oyogera bya kisiru lwaki ozijjako gwe Kayz lwaki bakuba babogera mazima ndi mukomera olowooza ndi lusiramu tozikiriza kwogera binjina kwogera kasinika ebinyo bwekakwata mu live bwekabijjako bwekabimutinga lwaki bw'oba okuba abantu bagamba biwude lwaki ze bamba bagamba mazima temukkiriza sinakisibagana ne ku live abatebanga nakugambye dde otamidde Bajjo obuzibu bwe bw'otamiira otama Kayz Mako ntamidde gokyogedde Mako kivudde mukama wako anaatera okukaaba nga ngabira gwe zike gwe nayamba nenzige embalabe mu face tuli mu kwogera ku Kivulu kya jjo Bajjo oli depressed ku Kivulu kyange kiri bwe kiti Kayz mbadde nkusaba temunfaako bansiba tugende mpolampola Kayz mpuliriza lwaki Mako bayogera ebyekisito mugamba kati ogamba kunze Mako tukwende mpolampola Mako mpolampola kalwaki Mako bakola lwaki omutinga nze Mako mujjeeko lwaki omutinga nze Kayz Mako mujjeeko lwaki omutinga nze oli ka dictator kwendi kuwulira tuwuliziganye badde nkugamba Mako let us behave diplomatically kakati mbadde nkugamba Kayz temunanga ebintu byebivulu ekivulu kya kireva gye tewebaka tewekwata kupira omukazi anaatera okujja okugoba mu nnyumba tekivulu kya kireva gye saakikola nga nnoonya magoba nakikolakolagamu basirusiru nti omuntu asobola bya Kivulu ebitakwatako byesonyiwe olaba amagamaga yalekera sugamba misawo n'amagoba ku live gyaliko baby come you wanna sleep it's late don't talk to those speedy monkeys come baby kale olaba yeralekera ina amagamaga come baby you wanna go sleep please ali mu buwambe Kayz muganda waffe oli muwambe netujja kununula ngenda kugamba Bobi Wine bwafuka president ajja kununula akujja mu buwambe bwolimu mu kubonaabona n'abakadde baby please don't overstep line you are speaking to chimpanzees baby please come noga nokomba musajja wattu sigwalinga lwasa
enseera byo nawe saakusaaga emmengo ku bitaala ng'olina byokola katugende ku nsonga wamayi ekivulu mbadde ngamba Mako mbadde nkugamba owulira Mako Kayz sirika nga njogera nja kukuba oluyi mu ssimu nti ekivulu kye nakoze nakikola out of love oba ndi mabanja oba mbonaabona oba kyansaze oba sifunye none of your business Kayz Rosso ogisanga wa mbulira ogenda kunsonda wadde post emu wampayo wadde bbaana leka nkubuze Kayz kireeva gye nga sinamukola lugogo wandibadde n'emboozi gy'onyumyako kati kitegeeza nakoze ekintu ekyamaanyi buli omu kyayogerako kitegeeza Bajjo Yelangidde they are class above ate Kayz mwegendezanga nnyo ekintu ekiri emabega wa Bajjo Yelangidde mu Uganda omuntu gamanya alina skills bamuyita Abitex amuddako ye Bajjo Kayz teri kalango kajja ku NBS bakwanika ati nga sinze nkawandiise teri stage performance yonna nga si ya Bajjo kitegeeza Mukama yannyambye ne promoting omuyimbi wange bamutwala London bamutwala Dubai ngenda mukolera ennyimba Mukama agenda muyamba afuneyo akamotoka tata wafuneyo ka boda mu ngeri yonna nesikolera ku pressure yamwe abawumba tuutu kubanga abantu bensinga okulaba ku online wano muli bamasiikiini mwagala biwedde mwevuma abantu bali online omafu wakiri waliwo akayimbi nalabeka yanga mulo bapulamana temubba simanyi temubba nokalaba kakola akavulu mukafunda kezzana kakalimu okufunamu abantu 5 kazimbye omuntu akasanzikire bajja afunye abantu 6 Kayz nkubulira amazima nga sirimba let me reveal you the secret about Kayz concert ompulira expenses zabadde waggulu kati njogera amazima olina Bible njikwate ku live tewali bizibu genda maaso bwemanima nina omuzadde omwe yasigala ku nsi maama nandirayida abaana naye abaana asobola okuzaala abalala kati njogera amazima bwe mba nnimba Mukama ate omuzadde wange gwe nina omu ku nsi Kayz gye yafuna abantu 7 kati tuli mu kwogera byamagezi si bya Mako byagala kukola ki Mako mu muting ku bantu 7 that is 70 million si bwe kiri Mako si bwe kiri Kayz si bwe kiri venue ya St. Mekoloza bwe kiri 70 million ya Meka venue ya ate sound ya Meka sound jeje mukwano gwa like ayamukwadde kwa 3 akaziba St. Meka zo milioni 7 mbana fisiza anti kachitwa gamiti wakoze loss kituufu neka kati ateze ku Kayz gye wafuna 70 million soko sirika nkulero bukakirimu Kayz kasakolo teko obusiru tojabuliza wuliriza tiza Mukama wabanyabire na Kayz gye nafuna abantu 7 wadde nga asasude sound na venue mbanko za achievement Kayz gye ekimusajja wattu amaze emyaka 15 nga akuba buloka natuuza abantu abo nga bakamiliyoni bafuna bakodde emyaka gyonna gotante ba achievement mu bulamu tebiri mu kuchamuka tebiri mu kujerega tebiri mu kukola kitala nti bachi mu bulamu Kayz naye kankubuuze ekibuuzo wataddemu sentiment amazima gali nti seziradde munyizo obutazijjamu nindi happy tomuyimbi wange w'amaanyi kati gwe nkubulira amazima Kayz ku live ne jukira bwogoyingira kakati kankubuuze Kayz obanga ddala olisobba osobola okuteeka sente zo mu Kayz gye nga tukyokola tokyagala nyakatubirire chokamba mbo abayimbi bali bambuze beso oteka mu sente ezo oba nakikola out of love ekitegeza tewafuna tugende kati zakati kya muko sakikola kufuna nakikola kufuna ekyogo kyoyogerako Kayz ebivulu bimeka ebinsaze nga nsubira okufuna naye olwo Kayz gye mu nnaku gwe nasitudde Mukama nanyamba nayita kunze namusitula mpuliriza bulungi ekugamba kati umanyi lwaki Kayz gye namufunyeemu nnyo twakola ejjinja ekivulu nayo nekitusa taddemu milioni 2.5 naye Kayz gye buladdemu milioni 172 saafunye naye ate Mukama yasitudde talent kati ate greatest achievement onaaba okola loosi ku Kayz gye saakoze loosi omanyi lwaki Mukama yasitudde Kayz gye tokyogulanga SB5 agambye nti lwaki tewagenze mukono ng'ate leero ali mukono SB5 atteekaawo kakati tebinkwatako kubaso zange babali mukono ayimbe mpuliza Kayz